nso simanyi kwogera nnyo kulemera ku muntu kati bwe nagezako mu contacting nga ndaba ta respond kati mwagenda ewaka otegera otya nti ennyumba bagitutte natuukawo security nga tenzikiriza I have no access nga bayiyewo security era yalimu estate nga waliwo ne security ndabagamba you have no access Haji yagambye tetukkiriza muntu yenna n'otamukubirako nga takwata tayagala kumanya nga takwata ne baganda ne brother nge n'amukubira n'agaana okukwata brother yategeera oludda namugamba nga tokyalina kyakuze nalina omugamba buli kimu ne mubuulira situation kubanga yeyangaba yalinga yali omuko yali taata nde taata wange we bali bazadde bange bati yeyangaba yali omuko n'agaana omukwata kati nakola nengenda mu bazadde be ne mbabuulira situation eyaliwo of course they understood bambi abazadde ne bategeera naye nga ye abagamba nti nze abaana si bange nti sisobola kubeera mu society ng'abantu bambuuza nti lwaki nina abaana bali different kati nga tasobola bagamba nti wakola IVF ate kati ye bayagala kumunafuya kati olwo gwe gwakirekamu gye mwatandika ate nga ekisinga okunnuma ng'agamba abantu nti nze namwendako nenzaala abaana abatali kyokka nga naawe sibabo ate nga results ng'aziina ne mu ssimu ye kuba nazimuwa kati olwakuleka mu matigga bw'oti olina abaana babiri nasigala ku zero jjukira kati wano sikola ebbanga lyonna mbadde mu process ya kuzaala IVF process is long then kuzaala then kutambula n'abaana nali sikola nga simanyi nabwe ngenda kutandikira